mu maaso tasubwa kabonero ke bakwongeddemu waliwo akaganyaawo ne batakuwa byonna abirikodinga Omumbejja Frida Mazzi. Abdulhamid Kizito Musenza alanda gemanya gange bakadde bafatekamu sente mu nsitaano y'omumanyi 226 be balungi nnyo aba anti-porridge. Mukwano tokkiriza kusibulukukira ku bintu by'otomanya ebigenda okwokya omutima ate otandike okubeera nga Ramadan ekulemeredde osibyeko ezo z'osibyeko endala ne zigaana. Sibulukira ku buugi bwa anti-porridge tebulina side effect at all. Ate ne bakuleetedde obuwunga bw'obuugi mu bika obw'enjawulo nga muno bya mugaso nnyo eri obulamu bwo, tebulumya njala, buwoomu, bulina ekiriisa, ate nga balina n'obuwunga obwangu bwennyonnyonyo bayita instaple nga buno oteeka butesi ku mazzi gookya n'onywerawo. Bakuleetedde obuugi obw'abaana abatagejja, abasiiwuufu, abatalina appetite, amanafu mu mubiri, ate nga bino ekirungi nti babikoledde ddala mu bintu byaffe bino bijju bitubeera nabyo mu mata, ensujju, kasooli, matooke ne mu bibala ebirala. Basanga wano Wandege ya Bombo Road awo nga ku Abbey Clinic bwenno aviira ddala wa mu kibuga yitako katono nnyo ku bitaala, nawe aviira ebwayise gwe totuuka na bitaala awo wennyini oba ekipande okiraba ng'ofuna anti-porridge. Kankuwa essimu omanye ebisingawo eri 0705 10 8 3 oba 0780 10 3 5 anti-porridge nga bali wamu n'aba Prestige Margarine stage y'omulembe musiga ku migaati alimu 2 tomoni. Genda mu supermarket ekuli okumpi obadduka eri kuli okumpi mfuna abasobozi mugende mu Chapa General Enterprises wali mu Kikubo pozina mu Sakedi awenyina Haji Rashid Senyonga sahaba atulirawo ddala abakola keeke emigaati mu mweyambisa akekereza kinene nyate nga magoba ofuna manja. Abagenda mu mikolo Prestige Margarine abazeeyi mbyalo mbatwale ku Prestige Margarine mulimu ebirungo ebiyamba abasirikale okuddayo ekampamba ne bagde mu training nga ekirwadde bwe kimukwatako nga tonna mutwala kiruddu bo babeera nga basobodde okubeera nga bajjanjabwa. Kale ye Prestige Margarine ensitaano y'omumanyi 226 nabategeeza dda nti Ssaabasiitaanya Imam Ahmad Suleimani Kyeyune mwali n'abagenda okusiitaanyizibwa n'eno yonna ebyuma byonna ensi yonna etulaba era buli addamu yonna ekibuuzo manya nti si ffeffeka bakulaba edduniya yonna ebeekulaba. Kasabe Imam Ahmad Suleimani Kyeyune abalamuseeko then tujja kudda oluvannyuma ow'omumbejja. Nam Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zili mwenda mwezi gwa Ramadan mwaka 2047 hijriya. Yatwala omukisa guno okwebaza abo bonna abatabisanga mutalawiya bakoze omulimu gwa bbeeyi. Then neotegeeza bannaffe nti 10 erisooka liweddeko. 10 erisooka tulimaliriza inshallah tutandika lya 2 wanga obaddemu obugayaavu omukisa gukyaliwo ogw'okunyiikira inshallah tugezeeko tuguddewo program. Barakallahu fiki jazakallah. Ate tugendagendako olw'Omumbejja Frida atubuuliremu baani abagenda okusiitaanyizibwa, amateeka ge bagenda okugoberera era batutandika naki byonna biri wa Omumbejja Ssebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibye mutya abawuliza bakiko musamba kutonyeze mwenda Pal FM kolera muntu wa bulijjo ali ku www.palfmuganda.com webale nnyo webalire ddala nawe ali ku YouTube channel yaffe ate nawe atanaba kubanga tweyungeko tuli at Pal FM Islamic Channel. Genda nonye Pal FM Islamic Channel ogenda kuba tufuna butereevu nnyo nyini ddala tweyanzege mwenna abasooka ne mubeerako era ne mutugamba ffe twatudde dda era wano ogenda kuba mbalaba abali ku YouTube channel yaffe Pal FM Islamic Channel. Wano no wabeerayo ebisomo mingi nnyo egy'essaawa zino oba bye twali batwetaagira ddala mu butuufu nga tuli mu Ramadan emisomo egy'enjawulo gibeerayo. Abasiitaanyizibwa bali bana matuntu g'olunaku olwaleero era mu bonna tulinamu Nalukwago Hawla okuva ku Sumaya Gauzi, tulinamu Abdul Swaburi Yasin Kirangwa okuva Endejje,
ne tubeera mu naye Yeswa Waiswa okuva Embuya ono nno Omusukulumu ambasada w'Abasoga Embuya. Abdallah Aserunkuuma omuvubuka envumulo girengedde mashallah tabitidde wadde n'akatono wadde nga mukulu nnyo mu myaka kyentegeeza muto avudde Bombo Aserunkuuma olina wana abawagizi bo abafunye dda abawagizi wano Serunkuuma musaayi muto Serunkuuma yoyo musaayi muto bakutte enamba zaabwe nga bwe kibeera mu kusooka era buli muntu alina enamba ye wabula bw'ojja ku muzindaalo etteeka erisooka osooka ne weeyanjula n'otubulira gy'oviiridde ate n'otubulira enamba yo gy'oba okutte bw'omaliriza tugenda kusooka mu Quran ey'ekitiibwa etwala obubonero 10 otubuulira erinnya lyo gy'ovudde ne woogenda okusoma mu Quran. Omwetoololo tulina emyetoololo giri ebiri, ogusooka gulina ebibuuzo 2 n'ogwokubiri ebibuuzo 2. Buli kibuuzo kirina obubonero 5 naye bw'obeera ekibuuzo kyo ng'okiddamu ansa ng'oyongerezaako ng'osimbuliza oba ng'otuwa ekyawandiikibwa oba n'otuwa obujulizi bw'ekibuuzo kyo oba obujulizi bwa ansa yo oyongerewako akabonero kamu n'ofuna obubonero 6. Mu kulonda olonda ekibuuzo kyo ofuna bw'oba okituuse obubonero 2 bw'oteekako dalil obubonero buba 3 wabula wano namba 1 namba 2 alina osooka omulonda namba 2 bw'alemererwa namba 4 olwo n'alonda namba 2 amulonda asookera ddala namba 3 awo then n'abeera namba 1 nga yalonda namba 2 namba 3 amulonda asookera ddala alina kubeera namba 4 owokubiri abeera namba 1. Njaga twegendereze nnyo omuntu aleme kugamba bambi bwedda awanika omukono tebakola ki teryamulonda. Ebitiibwa by'abaswahaba obisaako oba ebitiibwa by'abantu b'oyogerako bimuwe byonna mu bujjuvu ate ne weetaaga okusaalira omubaka sallallahu alaihi wasallam nakyo kikole. Tuyanziza nnyo tuyanzeege tubiteeka mu abbreviation form nti bagambye omubaka Muhammad nti swadi ni kausaidi noteekako nti ng'otegeeza sallallahu alaihi wasallam tetukuwa omubaka Muhammad Abubakar Siddiq bye tubyagala nnyo situwagala ate mutukaabe maziga ng'oli yaddayo ng'ayita mu muceere bambi nga naye obubonero bufiiriddemu ekyo kyokka nga ate abadde ayiseemu. Kale namba 1 tuuka ku muzindaalo otubuulire woogenda okusoma tukuwuliriza ensi yonna ekuwulira n'okulaba bakulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya mpitibwana Lukwago Khawla okuva ku Sumaya Girls High School nga nkutte namba 1. Ngenda kusoma mu suratu Al-Furqan ejuza y'19 wetandikira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزلنا علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا. بارك الله فيك. webale nnyo webali ddala mwana w'obuwala okuva ku Sumayya. Kale namba 2 naawe yingira ku muzindaalo otubuulire osumawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Abdu Sabur Yasin Kiranga okuvendejje. Ngenda kusoma mu suratu As-Saffat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بارك الله فيك ويبالي ويبالي الدلة. نمبر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Isa Waiswa, ambassador w'abasoga mu Buganda, nvudde ku kitebe ekikulu e Mbuya. Alhamdulillah. Mbuya Barracks. Mbuya Barracks. Ngenda kusoma ku surati Ashura. Aya ezogera mu by'ezzadde awo, inshallah. Inshallah. Ebizadde? Eby'ezzadde. Zadde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. بارك الله فيك ويبالي الدلة kati musayi muto musize omuzindaalo gutuuke ku saizi ye. Amanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange amalungi nze Abdullah Serunkuma. Abdullah Serunkuma. Era ngina kusoma mu suratu Ali Imran. Abdullah Serunkuma. Tawi Yusuf Serunkuma. Sheikh Abdullah Serunkuma gwemanyi. Nange mwinayo wali kuleda misho omusomesa wa Abdullah Serunkuma badde yakuzaala nti Ali Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى
والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العلي العظيم. بس بارك الله. ما شاء الله تبارك الله. أن يقسم القرآن الشيخ حسين سينفيو مؤوا سمسا كويمبي musomero ki musomero bawaka musomero ki ليتا نيستوني والتحفيظ وينستوني بارك الله فيك ate wini naye mbu munda muli mu tahfiz baita hukumu hukumu Umar Quran Memorization Unit. Mashallah. Ndio mumunda. Basajja kazitowa mwana. Wadnange sibitegera. Oyina myaka emeka? Naye mpuliddenga. 10. Oyina emyaka 10. Oja mwasimula. Barakallahu fik. Webale nnyo webalidde Musaayi muto. Kitubadde kuwano. Kale oli namba ki? Sita ndio ndikumyawo nituwulira. Tumubuulirira ayitamu. Kale webale nnyo webali ddala genda omulemukko insha Allah. Ekibadde awo gwokimanyi. Kale Musaayi muto webale nnyo myaka 10. Nange sibimanyi naye mpulidde nga binnyumidde. Gyobimanyi insha Allah. Kaakati obadde namba 4 kakati nga Imam bwe yeteekateeka okulaba buli omubuuzo afunyeemu ate tugenda mu bibuuzo insha Allah. Namba emu tuuka ntisobole okugenda mu bibuuzo tukubuuzaako bibiri nga bwe babagambye ate nga muwummulamu mugenda muwummulamu mpolampola. Kale tulinze namba emu otuuke era oddamu byonna nga bwe watandise amannya gy'obeera wangi mami. Amanya bampitana Lukwago Khawla okuva ku Sumaya Girls High School nakutte namba emu. Wakutte namba emu teri yagikwatidde. Weewaawo maama njogera naawe nyabo ngakati namba emu egamba nti okugeya kiri haramu okujjako muzimu ku mbeera lw'embeera. Okugeya kiri haramu okujjako muzimu ku mbeera tuweeyeemu nti awo tewali buzibu. Okugeya kiri haramu okujjako ng'ogeya omuntu nga omuwerako ekyokulabirako nga wonaagamba nti olina omuntu gw'oyagala okubuulira ekintu naye nga engeri yokka gy'asobola otegeeramu omuntu gw'omugamba engeri yokka gy'asobola otegeeramu omuntu gw'omugamba ng'omuwadde ekyokulabirako ky'omuntu omuntu oyo waba nga ataliiwo osobola omuwerako ekyokulabirako n'abeera ng'asobola okutegeera kikyobadde omugamba. Gabyogedde bingi tewerabira nti ansi entuufu tebala bigambo bingi kateekako example yokka kali tulabe nga we naagamba nti waliwo omuntu nga we naagamba nti waliwo nangamba nina omuntu gwe nonya naye simutegeera muntu wakine wakine mugamba omuntu oyo afaanana nga kati kaŋŋambe nga we naagamba nti kati kannewereko example nti nze ondaba naye nga kale nengamba nti gundi omumanyi hadija omumanyi hawula kankuddemu ekibuuzo tuwe ekigambo bigambo bitonotono. Okugeya kiri haramu ebyo byayogedde ayogera ekigambo eki example emu yokka aveeyo nti kyembadde njala muddiramu okugeya kiri haramu okujjako muzimu ku mbeera tuweeyeemu. Embeera ekkirizibwa okugeya omuntu okumuwerako ekyokulabirako nga taliiwo nti omuntu afaanana nga gundi n'omuwerako ekyokulabirako. Kaakati hawula abadde asemberera ku kinnya ekibadde ansi abadde agisemberedde naye ekyategeeza nga woga nti olulema w'okugulu
kati nomulako example nti omulema w'okugulu oba kubanga wali tuyinza mugana nti oli mulema wakugulu eba omunakuwaza kati obudde twagala buntu ngaobwo oweeriisa erimu ow'engalo ennya emu yakutukako nanti kyekimu n'omugamba nti afaanananga gundi saagala obe mugezi nnyo ku nsinga wano otokkirizibwa nga gundi ani kati simanyi ba tumuwa obubonero ansa ye badde esembere ebuzeemu ekizampo tumuwa obubonero tumufebaliza bakwanguka muwala obubonero olwaniridde kale kati nakino ekyokubiri nsaba kikugondere oyogere bitono tuba erinnya ly'olutalo allah mwe yalaalikira solatul khawf linnya lya lutalo ghazwatu mutumye ebyokusibuluka babitegekere tule wano bamumbejja kale gaziwatuki muganda wa Sali kale bakulonde yenamba namba bbiri jangu Abdusabur Yasin Kirangwa Vendejje olutalo lwali luyitibwa ghazwatu dhatu riqaa dhatu riqaa nderinnya etuufu obubonero bubiri bubonero bubiri tewandiviiriddewo ddala kubanga era gwe gwe tujjako kansabe mukama katonda gwe baleme naawe kulonda amanya Abdusabur Yasin Kirangwa ddoboozi lyo nga ttono kiki oli mufumbo Abdusabur Yasin oli Kirangwa mufumbo abafumbo babaye ttono anti oyiba olina okubeera n'eddoboozi erikanga omukyala n'olyongerako kakati naawe okugeya kiri haramu okujjako muzimu ku mbeera naawe tuweeyo oli gy'atawadde mu mbeera ey'okuwonya abantu obulabe bw'omuntu nti oli oba mubbi kati bwe tuwa example nti mubbi bantu bamwekengera ne bamuwona obubi bwe bamwe obubonero bannaye batuuliriza oyime ku bifo okkirizibwa okugeya nga omwali mubeera naye kasubi ne musengukayo kati oba olye nenajja n'omulaba nga azze okkiriza omugeya nti bannange omwami omwegendereze era tawanye ekasubi nga bba alimu engalo mwegendereza awo kikirizibwa nga olabula otaasa embeera y'okutaasa jazakumullahu khairan ayinza okubabbira emikeeka kakatira kino kikino nabbi okugenda mu lutalo lw'e Hunain yali ava mu lutalo ki nabbi yali ava lutalo ki Fathu Makka Fathu Makka ekyo ekiwuuse jazakumullahu khairan obwe luvannyuma lw'okukirowooleza ebbanga kale tuli ku namba namba 3 nze Isa Waiso ambasada bonna bonna abaana be waife bonna bonna bakulinze mpegano bakuba nti omuntu waife ambasada your excellence sebo okugira nayo kiri haramu okujjako muzimu ku mbeera naawe tuweeyo gye batwogedde singa omuntu oyo tuba tumukubirako ekyokulabirako ekirungi nga tumwogerako olwekyo ekirungi kyayina oba omugeeza singa omuntu oyo okwogera ku muntu ataliiwo singa tuba tumukubirako tumuleeta kyakulabirako ekirungi tumwogerako nga nti tetugenda kumwa bubonero ebintu byonna bayita okugeya bibeera mu bintu bibi era nga tusobola nokubyogera nga waali naye ate ebirungi nsobola kubyogera nti wegwemulaba ambasada babasoga wano juli yampane ku ssente era nawe tuliwo sona kyogera nakyo sikifunamu musango maido duuma embooli tengere nti atayidukira byayira atafumbatira mukayire tegano bintu bwe bityo nkuddiramu ekibuuzo okugeya kiri ndowooza kimwetagisa kukiddamu omusajja ambasada omulamu abasajja bagezaawo okubeera ambasada omulamu takyakusaaga kakati okulongoosa
okulongosamu ansa yange okugeya kukkirizibwa naye tewali bubonero akadde kaweddeko balongosalongose naye obonero tebuliiwo awakitadde kakati kino tokita ekyokubiri kiga nti waliwo abadde amulonda abdallah serungu malonde olonda kiri kyebasoose tugenze ku kirala nabbi bwe yafiira baswaha tubadde ku kisoose omusayi muto tumuwa omukisa baba asobola okukiddamu gwe omuzindaalo okugera kuli haramu okugjako omuzimu ku mbeera. Amanya gange nze Abdallah Serunkuuma. Olina bamunaana? Namba 4. Ova wakiso? Labumbo. Ashunda byogere lumu. Kakati mtuwe. Okugeya kuli haramu ne waliwo okugeya nkote kuli haramu. Kiyami nagamba nti nno nga tuli walinzi ne muzadde wange kanenzija ne ngamba wali oseeka Imam Kyeyune naye abuze ebibuuzo bizibu kati okugeya kuyinza obba mbadde ntaasa mbeera nosobola okwetegeka omwetegekera kakati ekigambo kyekituufu naye nti ekyo okugeya kuba kunakuwaza nyinikyo Imam Kyeyune wabeera n'omugamba nti obuuza ebibuuzo bizibu tanyiiga okugeya kukola mu bigambo nga singa naba bajjanga musirikaze musajja ajja kubanga byali munyiiza okategeeza akantu ako okugeya kukola mu bintu nga nnyini gwoyogerako najjiraawo era ngaosirikale omuntu amala akwata ne ku muwati naye kati ogamba nti obuuza ebibuuzo bizibu si kugeya ate nga kituufu kakati amannya Isa ambasada abasoga kakati ambasada nabbi we yafiira baswahaba baali bagenda mu lutalo naye lwali lutalo ki bali bagenda Rome bali bagenda mu Rome barakallahu fika mulala musayi muto tuddire bukko kale amannya ne gyobeera ensi yonna yonna abantu b'ebbombo ogenda okutuuka nga bonna bakutegekedde endu waliwo ekyokulya ono ye Serunkuuma eri gyawangaalira nerigyeyo kabalusuno kimanyi bayita baba na miziro ono wandiga Serunkuuma oli otya embeera egamba ki bulungi naye osoma kyakumeka nakamala P7 omwaka ogwedde wakamala P7 okay kati eddoboozi nga lifudde nnyo ate balikulala eribadde lyawaggulu kyobola nga mbadde nkutandikiraeyo osobole okukyamuka eddoboozi liddeyo gwetegekedde ekibuuzo kikubuuze lya Quran ya training coach ya you training alibeerawo waggulu lirivaawo ate bino byomugamba ebina mu training kakati nakino kino ekyo kikomyewo kiri kyebakubuuzizza luli nti okugeya kiri haramu okuggyako omuzimu ku mbeera kati kiweeyo kyemanyi bwotuukidde eri nga n'oli akuddidde mu imaamu kati olinayo gyofunye kati kituwe okugeya okulala eza omusajja ze naye nga mugabi nogamba no omusajja mugabi mbuuza ekirala ekibuuzo era kiba kirungi kyetagisa omuntu oli najja bwati naga nti wallahi mbadde nkuletedde nesente naye shaitaani gwe sijja zikuwa anyinze natambula nagera nogenda ngaawulidde kyomwogeddeko kakati kati nabbi sallallahu sallama yasembayo na lutalo ki alyoka afe waliwo olutalo olwasemberayo ddala naafa lutalo ki gaziwa tani si mukuta agambye gaziwa tumukuta nini ole Roma wena ngaozireeta zonna gwe tunalabirawo tujja kwesootinga tunamulonderamu lutuufu
lijja kulonderamu ani amulonda kati ono mpozi abadde namba 4 kakati yisawa yalina okujja kuba namba emutawanise yisa yalina okujja nabbi yasembayo okulwana yali mu ghazwat tabuk obubonero bubiri ghazwat tabuk olutalo olwasembayo nyongera kwebaza mukama katonda atusobozeza ebibuzo bibiri biweddeyo ebibuzo biweddeyo kakati waliwo ensonga ebaddewo eya okugeya kukkirizibwa mu areas okugeya okukkirizibwa mubadde mukyasobola otuwa abafumbo ng'abadde agenza okulopa bba oba omukyala we wa imaamu akiza omugeya kubanga era byagenda okugeyayo tebimusanyusa naye yabyogerayo omusajja nkuba atangulira mmere naye byo era tekuli kirungi n'ekimu naye olwokuba tunoonya islah kutereeza abakkirizibwa okukola ki okugeya era ne wabeerawo mu kutabaganyira abantu ba bulijjo abantu kati nga bano bakanika abamasimu oba masaawa nga waliwo emisango buli yaleeta omusango nti guli namutwala kompyuta nga gikanike nagibuza okukuba kugeya mu kaseera kwe yabageya kubanga byayogera sibirungi naye twala kutereeza kati eyo naye badde basobola bakolera obubonero inshallah kakati kansooke ŋŋendeko nagenda kwekulani tusooke tuwe kakati awula abadde mu furqan nakonna obubonero 7 abdusaburu musafat nabumalayo 10 ambasada Aisa nakonna obubonero 5 abdallah serunkuma kati alumbe ayite mu 10 naye bakuba tebagawa busoba 10 katusooke tugendeko ndowooza mumbeja eri omulamu ewa mwana hudu then ate tukuddire temuvaawo tukomawo oli wakati mu nsitaano y'obumanyi ensitaano y'obumanyi ewagiddwa omwana mugulira obugi bwa antiporage obugenda okuzimba omubiri gwe okumuwa amaanyi afuuke mwana mugimu omwana bwanywa obugi bwa antiporage okubeera muleeta abaana mu masomero ag'obusiraamu omuzadde tomenyekana ntwala ya bintu ng'otwala omwana ku ssomero kazo islamic center bagguddewo essuula empya balina nasale ne primary okutuuka ku kyomusanvu basomesa korani n'ebyoluzungu byonna ekisulo eri abawala n'abalenzi ekitanda n'omufaliso omwana abisanga ku ssomero amazzi amasannyalaze n'ekikomero ekigumu ku lw'obukuumi obwannamaddala kazo islamic center kwateridde nabweru ng'otuuse bwayise oyambukire ku edeni bw'otuuka ku Church of Uganda kwateridde kawempe kitundu kya kilomita ku muzikiti gwa Sheikh Ezara essimu noti 772 46 22 36 ne noti 772 61 62 Kazo Islamic Center bali ku ntikko. Sweetheart wanje ngokedde switiza wanje ettaka lyaffe eryegindi olaba otya bwe tulitunda nedda jjukira tetulina budde eriri eyo ensiko yakwata eyo tetulina kye tulimirako sisobola kukkiriza tunda ttaka kyogamba tamanyi bajulita Coffee Works Limited eno nga ye kampani neesimbwa eri abeesigwa zo tuyambako tulime emmwanyi naye obudde byonna babikola gwe just bawe ettaka bakulimira emmwanyi ffe tufuna obugagga oli mutuufu emmwanyi terimba era ekola obugagga obw'ensibo tegekera obukadde bwo simba emmwanyi oteekereteekera ebiseera by'eby'omu maaso Julita Coffee Works Limited ye kampuni ekulembedde mu kulima emmwanyi mu nnima ya commercial coffee farming balina obukugu obw'enjawulo gw'alina ettaka eritudde Julita Coffee Works Limited egenda kuyambako okuteekako emmwanyi ezirabirire okutuusa ku makungula g'osigala ekkola mirimu gyo ng'ojja kulambula bulambuzi ekyo si kyobadde oyagala yanguwako mu ba Julita Coffee Works Limited bakulimira emmwanyi bazirabirire okutuusa ku makungula basanga ewakiso ku Hoima Road ku kizimbe okuli Centenary Bank essimu 0787 97 noti 7 oba office line 0200 99 12 n'ettaka likwasa aba Julita Coffee Works Limited. A'udhu billahi minash shaytanir rajim walillahi ma fis samawati wa
ما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. Nkwanjulira Kisasi Muslim Secondary School somero lya on 11 ly'abaana bawala n'abalenzi lisomesa arts kwesene sciences lisomesa eddiini okukwesene ebyensi liri wansi wa management ya Bilal Islamic School ebwayise lisangibwa Kisasi Central ng'ogenda ekyanja okumanya ebisingawo kubira Sheikh Muhammad Kamoga principal ku noti 7-2-7-3-8-6 wamu ne headmaster noti 7-8-8-3-5 Kisasi Muslim Secondary School. Oyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufuula olukulu? Fumba amazzi oseemu Fortune Tambi Spaghetti ebisigadde byekole byokka sanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa Tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akkusa abaana basaba kubwongeza abakulu babugaana sanyu. Fortune Tambi Spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye. Bwe twogera ku ssomero eriko ensangi zino tuba twogera ku Green Stars High School erisangibwa Entebbe Bunono. Ssomero ly'abawala wamu n'abalenzi lyadde ne boarding era nga lisomesa arts ne sciences. Lyaniriza buli muyizi wanzikiriza era abayizi baffe tubasomesa amasomo ga theology ne batuula ebibuuzo bya Hidat ne Thanawi. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso nga ne mu candidate classes tusigazaamu ebifo bitono. Jangu ku ssomero lyaffe owandiise omwana. Green Stars High School tusomesa n'ebyemikono tuyigiriza abaana okukola liquid soap, sabuni, tailoring era ng'abaana baffe beetungira engoye zaabwe. Candles, okulunda wamu n'okulima ebyenda n'ensula y'abaana tubifaako nnyo era nga tuyambako n'okuzuula ebitone by'abaana. Green Stars High School lisangibwa Ntebbe Bunono Katabi kilometers 2.5 okuva ku Ggombolola e Katabi. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772-54-54-63 ne noti 7-4-54-53 oba noti 7-5-4-75-1-3. Green Stars High School Ntebbe Bunono. Perfection ye motto yaffe. Dennis, ngoyambukira ku misinde gya yiri mu by'emirimu. Emisinde kunyambukira tegireeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja. Ne mmalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna. Wow! Kyamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi. Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga. Muzadde tukwanjulira Broadway High School Kawempe essomero erivuddeyo okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi. Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kye bandyetaaze: library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tulina UNEB center namba zombi O-level ne A-level era nga performance yaffe yesinga. Jjukira nti Broadway High School Kawempe essomero lya Kiyisiraamu naye nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa. Kutumbula ebitone abalala twabaleka. Tuli Kawempe ku 5 era nga owetera ku Benzina petrol station. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7-3-9-7-5-4 ne noti 392 noti 17-74. Broadway High School amagezi bugagga. Oli wakati ensitano y'obumanyi ewagiddwa omwana mugulira obuugi bwa anti-porridge obugenda okuzimba omubiri gwe okumuwa amaanyi afuuke mwana mugimu. Omwana bw'anywa obuugi bwa anti-porridge asaka omubiri ate talumwalumwa njala. Balina obuugi obw'ensujju, obw'amatooke, obw'akawunga ka muwogo, obw'akasooli, obw'obulo, obwa soya na buli kika kya buugi kyonna obuzimba omubiri kw'ossa n'okulwanyisa endwadde. Kati oyina omwana eyalumbibwa obulwadde yaziŋŋama kaana katono tekeeyagaza. Ekyokuddamu ye anti-porridge. Bwe yeetaza obuugi bwabwe basange ku Bombo Road ku Aisha Kasule Supermarket okulina na Abe Clinic oba obakubireko ku 0785-28-24 oba ku 0705-10-8-3.
ensitano y'obumanyi. ensitano y'omumanyi 26 kakongoliro bakulisizayo mukwano mu bulango bw'abakadde baffe mwebale bambi kutambulamu naffe tukyabeebaza tubalaba ano ku mitimbagano kwemuli ne bemuwagira mubawagidde barakallahu fikum mwebale nnyo mwebalire ddala abala emitala w'amayanja mulengedde soko mpaawo bamuwulira mpa omuzindalo gwono waliwo ali e Canada agambye kuwali yatumbudde noonya wano linnya lye yabadde yatugambira kiyinda akayinda Ibrahimu ali California rather. Webale nnyo bwebalidde abannange mwenna okubeera nga tutambulira wamu nammwe katumale okufuna ndowooza weetegese katumale okufuna ebivudde mu Qur'ani ebibuuzo bye tubawadde then mugende ku mwetoololo ogwokubiri ng'omanyi wosimbula. Yes, tulina abasitaanyizibwa bali bana amatuntu g'olunaku lwaleero nga tulinamu Nalukwago Haula okuva ku Sumaya Girls, Abdul Swabur Yasin Kirangwa okuva Endeje, Yisa Waiso okuva Embuya ne Abdallah Serunkuma okuva Bombo Musayi muto myaka 10. Nalukwago Haula okuva ku Sumaya Girls mu Qur'ani yafunye obubonero 7. Ebibuuzo bibiri yatuuseeko kimu n'obubonero 5 n'abeerawo ng'akoze obubonero 12. Abdul Swabur Yasin Kirangwa okuva Endeje mu Qur'ani obubonero 10. Ebibuuzo bibiri yabituuse n'obubonero 5 n'alondayo omulundi gumu n'afuna obubonero 2 n'abeera ng'alina obubonero 22. Isa Waisu okuva Embuya mu Qur'ani obubonero 5. Ebibuuzo bibiri yatuuseeko kimu n'obubonero 5 n'alondayo omulundi gumu bwe bubonero 2 n'abeera ng'alina obubonero 12. Abdallah Serunkuma okuva Bombo mu Qur'ani obubonero 10. Ate ebibuuzo bibiri byaganye talina kye yalonze n'abeera ng'alina obubonero 10. Nalukwago Haula okuva ku Sumaya Girls obubonero 12. Abdul Swabur Yasin Kirangwa okuva Endeje obubonero 22. Yisa Waisu okuva Embuya obubonero 12 ne Abdallah Serunkuma okuva Bombo obubonero 10. Awo tuyimiridde. Tuyanziza nnyo tuyanzege omumbejja ndowooza bamaze okubeera nga bakubategeeza buli omu bwayimiridde katugenda ku mwetooloolo fungula fungula bica kutula bica kale nambe mutuuka tuuka ku muzindaalo ofungule ebica bafungula banyweza binywezi ebica kalega bica then kafumula nkete ekyo kafumula nkete mati owo mu lubiri sebo amanya gange bampita Nalukwago Haula okuva ku Sumaya Girls High School nga nakutte nnamba emu kakati nakino kiwuute buva obubonero bw'enfa embi bungi tuweeyo busatu. Obubonero bw'enfa embi waliwo omuntu okufa nga omuntu okufa nga yekutte nga akutte nga twakitegeeza yafudde nga yeesika nga alwana n'omuntu okufa nga asambagala n'omuntu okufa nga afudde accident. Tobozizeewo kabonero tekuliko kituufu. Kirangwa amanyi Abdul Swabur Yasin Kirangwa okuva Endeje na mulimu okufiira mu bifo ebinyiiza Allahu tabaraka wa taala nga okufiira mu ssabo. Tasalu bisatu sebo bisatu. Mulimu okufa omuntu nga yeerumye, ekirala okufiira mu bifo ng'amakanisa n'ebifaanaganako bwe bityo.
omuntu okufa nga yeerumye ekyo tetujja kukonya obudde kubanga wadde olonda bulonzi. Tobozeewo kabonero muto wuuyo ayingiddewo akulonde gusike gwe gukka basi gutuuke gwe ku saizi tunula tubeera ku muzina okufa nga ofiiridde mu busungu bwa Allah. Asooka mannya n'egiwavudde n'enamba. Mannya gange ze Abdallah Ssenkumi Babombo. Okusooka nga ofiiridde mu busungu bwa Allah nga ngeze Qur'ani ogiyisiza bubi kubanga ogiyisiza bubi nga ogikozeseza bubi nga illa nga ogirinnyeemu wakati Allah n'akubonereza n'akuttamu eyo embeera. Tebatuwa omulala. Tobozeewo kabonero Nze Isa Waiso. Obubonero bw'enfu embi akasooka maiti okuzitowa ennyo. Ekyokubiri omuntu okufiira mu bifo ebyenyiza Allah ng'amabaala. Ekyokusatu maiti okulabika okutiisa. Jazakallahu khairan. Obubonero bwo obubiri namba 1 yakumuzindaala okuwa ekibuuzo kyo ekisembayo. Abamanyi ba irimu baba n'ebitendo bibatendibwa nabyo ebirungi tuweyo n'ebitendo nga okugumiikiriza babeera bagumiikiriza ate nga bali brave ate brave yo kyeki omuntu okubeera nga ngakola mashehala ekyo genda twekirala brave kimanyikiddwa. Okugumiikiriza omuntu okubeera nga ali brave n'okubeera nga n'okubeera nga basaasizi. Bagenda kumulonda. Ani amulonze? Abdusabur. Tobozeewo kabonero Abdusabur Yasin Kirangwa. Okuva endejje mulimu atawaduru okubeera nga mwetowaze, mulimu ashafaqa okulumirirwa, mulimu ne arrahma ekisa okubanga musaasizi. Mwala waffe okubeera brave omusomi wali mutekatera kuba brave nti muzira asobola okuba mutiitiizi soboka asobola okuba nga si muzira. Obuzira kinene nnyo n'abalwanyi bennyini abamu si bonna nti baba bazira naye nga balwanyi naye balwala soka nga ye muzira naye ku balwanyi 10 kuyinza okuba bazira 2 naye nga ate bonna balwanyi kati ate ku bayirimu obuzira si kapakulizo. Okay. Ngenze ku namba 2 Abdusabur Yasin Kirangwa okuva endejje. Kakati naawe nno tuweeyo obubonero bw'enfu ennungi nabwo bungi kale tuweeyo 3. Mulimu okufiira mu masjidi, mulimu okufa ng'omuntu atodde la ilaha illallah, mulimu okufa ng'omuntu alina akatuuyo mu kyenyi kye wano. Obubonero 5. Mwebale mutatusuwaza. Abantu bamanyi nnyo ekigambo kino bakyogera nnyo naddala mu kufiirwa. Talakaini kyekikyo? Talakaini kuleeta la ilaha illallah. Kwekwoga ebigere ebigambo nti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tubyogerera waziina. Abantu baba basitudde janaza be bati bagenda bagoberezaako ebigambo nga mu mbeera y'okutwaza obubonero. Isa Waiswa okuva embuya ndi namba 3. Ekyo kigambo kitegeeza okwatuza abalwadde baffe abali ku njegwege z'okufa. Kitegeeza kwatuza. Nga nabbi bwagamba tetujja mu wabonero. Nabbi agamba ta?
nabbi kale kyogero kya nabbi amumaziemu amaanyi yogera nti ekya nabbi yogera ekya nabbi okuzanyirako yogera ekya nabbi nga nabbi kikubuzeeko tobozeewo kabonero batuwa omulala muwala abadde awanise awanise Bempitana Lukwago Hawula okuva ku Small Girls High School Nsangi nga nakute nambe. Talakaini kye baba bategeezaamu ye omuntu okufa ng'atodde shahada erina ebigambo ebiri bava omulala tobozeewo kabonero kiganye awanise naye nga badde tubudde bwete bunnatuuka bwayogera ansa tuma obubonero butaano oyo wadde alonde ennonde ansa eri tekiniko nnyo kale sembera ku muzindaalo wamma talakaini kyeki talakaini kitegeeza nga omuntu fudde n'ekigambo kya la ilaha illallah yakoze obubonero naye kati abaddako tobozeewo kabonero kiganye ate ero yabadde nalaihi wasallam yagamba laqinu mautakum la ilaha illallah nti kwegamba abantu baba basembedde okufa muddemu la ilaha illallah kumpi newe bali basobole okubeera nga bajatula bagisembeeyo mu bulamu bwabwe singa batuwadde ekyo liwali ojja kukola obubonero kati ate abayo ambasada abadde ne ansa yonna nagana okusaka ekyo ekigambo yagee nti mwatuze oba mwatuza mu motoka oba kisayo kyamupiira ngaomanyi gwekyosangaenjatula nyingi kati atuwuliriza talqin kyetwakikazako talakaini mu luganda eki talqin kwatuza okwatuza mu lulimi oluwala kutegeeza kwatuza byonna byonna ebisigadde naye wekijja mugundi alaga nti wainnaka latulaqa alqurana min ladun hakimin alim gwe nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam jibril agenda kusomesa quran ne talakaini amakulu asoma buddamu yonna yagisoma ne talakaini tabbat yada kati wano la ilaha latino amutaakum abantu bamula bagenda okufa mubatuze la ilaha illallah awo nno waliwo omusoma munene awo tiyagaba abasiraamu bonna natali musiraamu bamuletera talakaini kansubize tikijja kujja kinaba kizze onoba okimuwadde buwi ati ngenera mu ddalasa ani wekiba kize tubatudde muntu muwa kirala era kati kyekyo namba 3 amanya nze isawaiso okuva embuya ambasada obubonero bw'enfembi bungi naawe tuweeyo 3 enfembi omuntu okufa batayogeddeko omuntu okufa nga yenyaze kokubiri omuntu okufa nga tabadde ku ddiini n'omuntu okufa nga tabadde wa la ilaha illallah byanjawulo okufa nga abadde takutambulira ku ddiini takola ddiini tebigenda kukola bubonero byabigedde mulimu ebituufu nebitali kati ate sinza bimulonderamu nze ayinza bimera ate nekyeyongera nekijja twali amulonda obwenfembi buganyi kale katugende ku kibuuzo kyo ekisembayo abamanyi ba irimu baba n'ebitendo bye babatenda nabyo ebirungi tuweeyo 3 abamanyi balina okuba nga boogera bakozesa ebintu 3 boogeza Quran, hadithi ne sunna za nabbi nami n'ebigambo by'abamanyi jazakallahu khair ogamba hadithi ne sunna za nabbi Quran, hadithi n'ebigambo by'abamanyi akyogize bulungi nnyo era bagajjayo obubonero musaayi muto
erinnya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Manya gange za Abdallah Ssemukuuma era mbabomba. Naawe era obubonero bw'enfa ennungi bungi tuweeyo busatu. Obubonero bw'enfa ennungi bungi mu bwo mulimu okufanga otudde shigatta, okufa okulungi okwokubiri okufa ng'obadde osoma Quran, ng'olina mu muzikiti ng'obadde osoma Quran. Okufa okusembayo kwe kufanga bamaze dda Quran n'omuzikiti n'okusoma Quran bamaze bamu obubonero bwe. Webale mutatufuwaza nakino kikino ekisembayo Nsento talakayini ekirizibwa nekwatali musiraamu. Naam, ekirizibwa. Mutatufuwaza emyaka otegedde ekibuuzo kyekisembyeyo ensitaano y'omumanyi kakongoliro 2026 emyaka oba Quran yakoze buwe nga ye yabwekoledde buwe obulala obadde batwale tulina omufeva alingamu olw'emyaka gye nesimanyi bwe yayingira mu nsitaani emyaka gye tegikkirizibwamu mulabidde wano nga mwekangidde wano fenna kyajja kitya kati obubonero bw'enfa embi bungi busukka ne 15 n'abiri bwemenya sallallahu alaihi wasallam nungi nabwo obw'enfa ennungi kufa ku lwokutaano kabonero kalungi naye kubalungi era kwabadde omulungi okufeesa okumwenya omugenzi okuba nga yaggalidde oyadde aliko ka smile face kabonero kalungi okufira mu alamanzaani okujjira mu nju naye njogera ku bantu nga oleda adde munaddiini temunkwata obubi ofira mu mazzi ogwirwa ebintu ebizitowa ekizimbe oba muti oba ekiteezi ng'ebisaanyi imamu ate okufiira musanya akabono kalungi mu lutalo lw'abakyala kabono kalungi naye hadisi weeri kabono kalungi nnyo then ow'enfa embi mayiti okuzitowa si kabonero kalungi n'akatono mayiti y'omuntu okuzitowa ate munaye tekiva ku bunene muliko kulika kasajja bwekati nga kati nini olimu batadeko amayinja nobuuza kino nga okugijja ku ttaka bataddemu n'amayinja so ati baleeta mayiti nga nene bweti ninga ewebuka obubonero bw'enfa embi bwe baddeko okuzitowa kufira mu bifo ebicyafu bya mwenge nedda kinabiro fena tugendayo kati ngaebirangani by'omwenge badde mayimbi byamutoyi bagenze kuba bigeesa okwenyaga ekyo kyogerwa naye tekiri kwenya obujulizi n'ebirala naye mbuli mu nfa ennungi nga waliwo enfa ennungi ekyasinze nga sigiwulidde okufiira mu jihaadi oyo ate oyo kabejja kila sababu oyo kabejja tagambwako oyo n'ebirala yalina n'ebyo ebingi ate oyo mulala nnyo naye era nakyo kituufu newumula nejja eyo naye jihaadi oyo bamutala n'atagambwako ensitaano y'omumanyi 226 ng'omubejja bwe yeteekateeka kantuseeko obubaka buno butono eki masjidi nantabulirirwa alisabala gwa bbumba kirabika nanyini yajo kirabika eyagizimba kyalo kiri seeta
balina eddaasa y'abakyala nga 7 naye erinnya lerintiisizza natabuulirirwa kubanga kati mbuuza bagenda okujja bagenda bakola batya abatabuulirasanga bonna ababuulirirabo antipology be batuusaako ensiitaano y'omumanyi 226 nga batugamba nti mu ramadaani guno omwezi guno gezaako okusibulukira ku antipology mukwano abagenda okukyalira ku bakadde batwale ku antipology ate waliwo obuwungu obulungi ennyo istampo nga bo oteeka mu mazzi gokya n'onywa abaana babagoleddeyo obuugi obulungi ennyo naddala abatagejja abasiifu abatalina apataiti abanafu mu mubiri ate nga bukoleddwa mu mata ensujju kasooli matooke n'ebirala ebirala abasangi wawandegi ya bomboroodi nga wakava mu bitaala kankuwa essimu omanye ebisingawo eri 070510 oba 0780803552 ye antipology nga bali wamu ne prestige majanisaaji obulembe musiga ku mikaati alimu ebiri za tomoni genda mu supermarket ekuli okumpi oba edduuka erikuli okumpi omufuna abusubuzi mugende mu chapa General Enterprises wali mu kikuubo opposite nambusaako eri awenyini Haji Rashid Ssenyo nga abeerawo ddala omufundi abagenda mu mikolo prestige majali nti mwerabira ate bannaye waliwo omukisa guno omwezi guno gwa Ramadhaani tukole sadaka tunjaliya empeera zetunafuna nga zo zikulukuta bukulukusi buli kiseera gojja kubeera mu kabuli nga baga nti ku akawunti yokuyingiddeko kino bakugenzeeko kino singa ozima masjidi jamba esangibwa Kyanja mu Nakawa division Kampala district kyolina kyonna kiba kinene masjidi jamba esangibwa Kyanja mu Nakawa kale guteekako kyolina kyonna ku ssimu zino wammanga oba oyagala kuteeka ku Airtel essimu teeka ku 07069467 erimanyaga Pearl of Africa kanjiddemu eri 07069467 oba ku MTN mobile money teeka ku 0777117923 njiddamu eri 0777117923 eyeri manyaga Sozi Muhammad Haruna oba osobola okukozesa merchant number bwebali nyiga katitandika onyige *185*9# bwe bakusaba merchant ID eri 1095075 njiddamu eri 1095075 oba ku momope nyiga *165*3# merchant ID bwe bagikusaba teekamu 582548 teekamu 582548 ate nga Balkis Spices baba nono mukwano bakuleetedde ebirungo ebiwomesa byofumba ate nga bikuyambako okukola ng'eddagala wekwate Balkis Spices tojja okwejjusa nno balina ebirungo nga Mixed Spices nga bino birungi nnyo mu kukola emigaati cakes daddies donuts n'amandaazi Mixed Spices bikuyamba okuzitoya byofumba okubiwa akawoowo wamu n'okubikuuma obutonooneka mangu Balkis Spices balina ne tea masala pilau masala muchuzi mix garam masala okra sauce ne okra tea beef masala mulina chicken masala fish masala n'ebirala bingi nnyo nga ate ekirungi byakakasibwa ekitongole kya UNBS abasuubuza akamu akamu naawe atwala ebingi tewaliwo buzibu basangibwa wano bweyogerere buto emabega wa Nalya SS bali ku simu eri 07940439 oba 0786227214 ensiitaano y'omumanyi 226 kati tugenda ow'omumbejja atubuulire bigenze bitya bafunye batya bameka betusigaza bamala okubeera nga tubategedde naye Nasiri Kakonge agambye ali London atumbudde awuliriza era alina gwawagira wano ono ye Salitamale naye ali London agambye yeegombye nnyo omwana omuto oyo
tamale sali waffe yali asoma mawulire simanyi ono ndabako sali tamale tomanya nze okuba yagendanga gyali si kibi mundabire emunyenye ya umma imamu Cheyune ani ono Moses agambye Chief Moki Chef Moki mundabire emunyenye ya umma imamu Cheyune kati oba nze ndizikiza yaki nze yanjogerako sala nagamba bambi kasajja kato nsaba Allah kamalire serukoma obaka bungi naye nsobodde kusomako obwo era ndowooza mumbejja mujja sebo saaba siitaanya mujja kuteekateeka ayo ekirabo ekyana anasinga okutono obukadde ndowooza inshallah eyo ku endi kakati mujje musooke mutumire ono ati akawaŋŋamule abasigala basigale n'abagenda paka mwaka gujja inshallah. Number 1 jangu tumire abo babiri twanguwe kubanga akadde wali kankutte. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mtanda Lukwago Haula Mahmud okuva ku Sumaya Girls High School. Ekisooka kya yonna nebaza Allah subhanahu wa ta'ala nsobodde okuntusaano nga kyali mulamu. Nentumirako mama wange najali nentumirako ne administration ya Sumaya Girls High School. Kyekyo amaze abivudde mu namba 2 gwalinda muyimirire studio egonda amanya Abdusabur Yasin Kirango okuva Endejje. Nebaza Allah tabaraka wa ta'ala kulwokutuwa obulamu paka kaseera kano. Nzaako okwebaza abazadde bange ababiri tumira administrations ya Madina Islamic ne Criminal Junior School. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Isa ambassador abasoga okuva Embuya tumideko Antifati Banura Embuya ndabira Nturema nentumirako abali ku Masirita kwa Embuya n'ensembe ebyenkola mu Kira Junior School kito. Bas Imam waliwo wano bamuyita Abdul Hamid walakira agambye musayi mutayongera atusomere mu Qur'ani. Nga tumaze byonna ekyasembe ne Qur'ani. Kale musayi muto. Nze Abdallah Serunkuma era nasomera Kawempe. Ntumirako mama wange Farid. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kakati tugenze wa Mumbejja era ajja tuyamba atubulira banajjera ekiro nabo bajje nga beetegese. Inshallah Imam agenda kunyambako wano. Ngenda kusaba onyambeko wano nga maliriza okusoma obubonero buno. Tulinako Nalukwago Haula okuva ku Sumaya Girls, Abdul Swaburi Yasin Kirango okuva Endejje, Isa Waiswa okuva Embuya ne Abdallah Serunkuma okuva Bombo. Omwatero ogwokubiri Nalukwago Haula okuva ku Sumaya Girls, ebibuuzo byonna byaganye nabeera nga asigaza obubonero 12 nga bwe yabufunye mu mwetero ogwasose. Abdul Swaburi Yasin Kirangwa okuva Endejje, ono ebibuuzo bye bibiri atuuseko ekibuuzo kimu ne kigaana nabeera nga ku bubonero bwe yabadde asoose ofuna ayongeddeko obubonero 5 nabeera nga alina obubonero 2 ayongeddeko obubonero 5 obw'ekibuuzo n'obubonero 2 bwe yalonze nabeera nga alina obubonero 29 22 bwe yasoose ofuna mu mwetero ogusooka ne twongerako obubonero 7 mu mwetero ogwokubiri n'alina obubonero 29. Isa Waisa okuva Embuya ebibuuzo 2 yatuuseeko kimu n'alondayo omulundi gumu nabeera nga afunyewo obubonero 7. Omusanvu ne tubugata ku bwe yasoose okufuna 12 nabeera nga alina obubonero 19. Abdallah Serunkuma okuva Bombo omwetero ogwase afunye obubonero 10, ogwokubiri afunye obubonero 10 n'abana obubonero 2. Nalukwago Haula okuva ku Sumaya Girls obubonero 12. Abdul Swaburi Yasin Kirango okuva Endejje obubonero 29. Isa Waisa okuva Embuya obubonero 19 ne Abdallah Serunkuma okuva Bombo obubonero 2. Imamu nyambaka Isa ne Kirango ebayiseemu kubanga Abdallah Serunkuma twamuwadde obubonero bwa encouragement si bwa scoring, twamuwadde bwa to encourage. To encourage the younger generation. That's what I can say now.
katubaisemu babiri tujja musaba musaayi mutu Abdallah Sero Mpuma abawuliriza we bamusabye aggalewo program n'omusaafu ndoza ategekese bulungi bannange naam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم بارك الله فيك في عزيزي في عزيزي mubejja okusomera abanajjikiro tusuubira okubeera ne Namulondo Rahma okuva ku Sumaya Girls, Lubwama Sudda Ismos okuva Entebbe, Kigundu Umar Hamid okuva ku Salama Road ne Abdul Karim Ismail Mukose okuva e Kawanda. Tusuubira ekiro ky'olunaku olwaliro. Mbagaliza okusiba bulungi akuume atakuumira mpeera. Okay, tusuubira bano ekiro ky'olunaku olwaleero Namulondo Rahma okuva ku Sumaya Girls, Lubwama Sudais Musa okuva Entebbe, Kigundu Umar Hamid okuva ku Salama Road ne Abdul Karim Ismail Mukose okuva e Kawanda.